olusuula lwa mikolo ye bambuuza kino mbuuza kya kikulu galumisoota babazze mu ttumbi oluggulawo nga tunuulira kinene leero nyegati yegambye yeekunga bw'abaganda abanakyala kwati ekipimira kirina mu njuwe emmere yengiteeka ku mmeeza batanda kusenga yeepima amawole akabira kiye mukyanga yefuula nange namulaga omukyawe bwafuuka yambuuzaako amazzi yadda mu ttumbi nange nkukulaga ensibuko y'olulimi kangerera kukugolo yeekuuma bwava okuvuma siniika mundiriye nakyalina kyankwalaba ne bwenfuusi leero ndyawunze mmanyire bwe nnadiba okunoonyereza oba oyina akananyamba kweza omutima yenyuwe ne gyasiiba naye oba terindize ne balinkoowa bazinsinireko zire gye basasula okyala kyonnenya kunyumba byongambye kunya ekyakuli byalo kyaliwo okwega ebyo bimwekola bigoya n'abaami omwami bazze ofumba n'owoomya buli kimu muwenga baba yeegombye omwana sakoza omukolise n'amakubo bawenya n'awaasanga bweyonze oba omulaba olomboza ebyalodde akayizi kali akatunge n'omuzigo bonna amagezi okamalire kubbaawo oligenda okulaba eyalita kyakuwa akatayangu akalabe ku munneewe nemusooyo tikule tuli ennyumayo otiikuula oti ekikebe ky'ebizigo eno mukooti akayijja ku mbulago anokooyo otandika byobwegomba abakyala mudibye okudibaga abaami enasolangayo mbagazi nemulaba onoomukola kimba osula mu nju ye osimbagalanga omusuza mu njuyo naye bwiye okubanga n'ogoda yege eddagala eryange tolaba nfumba kati weewunya yita kuba lubena najjabubezebeza manyi byayagala temulekeyo yalira omulise n'amawolu bakulinzeeko akufumbiro ly'abakulu ne bwemmanya ntayagala muwala w'amatida kanjongera kukola mukyala kyogambye yemwatu ekintu ekyo kibeera ky'amagezi kamikaluubiza kuwanyonge yakafuna naawe balamu ayingidde ettumbi zinyawo omutima ntuukiriza ebyongambye ojja kikolanga mulwanyi wa lutalo kubiikiriza nti oli wangula olutalo kamukyala bwogambye kasitambulidde okola oli wakumpi wenafunanga yekipe kyenanyiiza nakomawo nga muguza kyakukola waliwo ne kino kyerabidde kyampyewa era nennima emisiri gyamukono ebintu byennima bireeta ku nsi sabazonna bazikwata nawa banneebe ku nsonga eyo lwaki enfuuka omusiru nesekeeka ne mukiiko nendoopa nembada yakujja mu kiiko muddira abaana baffe nembaloopa ku poliisi sowange muloopangayo tegedde lwaki oli namwandu awo obufumbo olibadde kyabufunye ololiteekokanga kyakutuukira emigugu ibibye eddagala eryomulesa banneebe kuba abadde abapokera ensimbi bw'alidde omutima alituuka n'abatamwa n'erinnya n'abawaani bali bansimbi batuuke n'okulya akatono gonyooma naye kateekako teri mulala asoliba ate tokezanga okusuubya ku mukono n'osabako ebbali nga balo bwakikola awaliwo emukyayi olyekamula ekyo kyekisingako okuba ekitibwa kya kaawo atali wakuleka n'opaala twalibango nnyambenze bwa butannalaba ekituukirira oli kakasa bwensiima kubango gyebonyennyoze n'omwami nembuuza bateredde kuwaje bwekuusa nennekubangiza bukyane mu ttumbi era nkulabyeko ejjumendo bwekudde ngende taate mumbira abatanjagala mukyala yosefu omulabira omwami nange nsabire otegedde bwensiiba weeraba naye obuzibu bweŋŋambye nange gyendayita ku muli wagula bingi mbira eddagala yali ebigambo byennyambe banakyalabako yenkula y'abaami nammwe abawuliriza nti badde kyakuyiga eri abafumbo n'abato abatannafuna abakulu ne bwemmanya ntayagala muwala w'amatida kanjongera kukola mukyala kyogambye yemwatu ekintu ekyo kibeera ky'amagezi kamikaluubiza kuwanyonge yakafuna naawe balamu ayingidde ettumbi zinyawo omutima ntuukiriza ebyongambye ojja kikolanga mulwanyi wa lutalo kubiikiriza nti oli wangula olutalo kamukyala bwogambye kasitambulidde okola oli wakumpi wenafunanga yekipe kyenanyiiza nakomawo nga muguza kyakukola waliwo ne kino kyerabidde kyampyewa era nennima emisiri gyamukono ebintu byennima bireeta ku nsi sabazonna bazikwata nawa banneebe ku nsonga eyo lwaki enfuuka omusiru nesekeeka ne mukiiko nendoopa nembada yakujja mu kiiko
mutira abaana baffe ne mbalopa ku poliisi nze wange mmulopangayo tegedde lwaki oli namwandu kyabufunye ololiteekokanga kyakutokira emikugu ibibye eddagala eryomulesa bannebe kuba abadde abapokera ensimbi bw'alidde omutima alituuka n'abatamwa n'erinnya n'abawanyi bali bansimbi batuuke n'okulya akatono konyoma naye kateekako teri mulala asoliba ate togezanga okusuubya ku mukono n'osabako ebbalinga balo bwakikola awali bakukyaye olyegamula ekyo kyekisingako okuba ekitiibwa kya paawo atali wakuleka n'opaala twalibango nyambenze bwabutannalaba nekituukirira olinkakasa bw'ensiima kubanga nyebonyennyoze n'omwami nembuuza abateredde muwaje bwekuusa nenekubangiza bukyane mu ttumbe era nkulabyeko enjumendo bwekudde ngende tate kumbira abatanjagala mukyala yosefu omulabira omwami nange nsabira otegedde bwensiima weeraba naye obuzibu bweŋŋambye nange gyendayita ku muli wagula bingi mbira eddagala yali ebigambo byennyambe banakyalekako yenkula y'abaami nammwe abawuliriza nti badde kyakuyiga eri abafumo n'abato abatannafuna Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.